Agabuutikidde. Abalungi abatulaba ku Bukedde TV, nze Kirwana Sozi, abakulisa gyonna gye mubaddemu olwaleero n'okubaagaliza akanyomero kano akalungi akayiga Oluganda mu mawulire gaffe agabuutikidde. Mubadde mukimanyi nti obutayatuukiriza mmere oba linnya lya mmere nga muli ku mmere nako kabonero ka buntu bulamu. Katugambe va kubiri ffe emirembe gyaffe we twakulira ku ttooke, naye kakati tulina ebika by'emmere bingi, naye ng'emmere ekyasinze okuliibwa abantu abangi ebiseera bino n'ebiseera ebingi kawunga. Mukene ono naye ennaku zino bamulya nnyo ng'enva, muwogo biki. Kakati leka kugamba maama wo oba nnyoko nga muli ku lujjuliro banyongera akawunga banyonge bampe mukene mpa. Mu butuufu waliwo n'abagamba nti mpa akawunga, ne bw'oba ogamba muto munno tomugamba nti mpa akawunga, oyinza omugamba nti bade nkusaba ku mmere, nkusaba nyongera ku nva, kuba bw'onootandika ogamba nti kawunga, muwogo, lumonde, enva, mukene, bampe ku mukene, bampe ku bijanjaalo. Gamba ekintu ekyo tikiraga buntu bulamu bwa Muganda. Olaba amawulire gabuutikidde ku Bukedde TV 1 Aban TV. Tuli mu kitundu kya kubiri nga tukiguddewo ne Norbert Mao nga ye minisita w'ensonga za ssemateeka ategeezezza nga bw'abakanye n'omulimu ogw'okuteekawo akakiiko akagenda okutabaganya emirembe n'okusonyiwagana olw'obulungi bw'eggwanga lyattu Uganda. Mao asizidde ku Golf Course Hotel Uganda bw'ebadde yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'emirembe. Omukolo gw'okuza olunaku lw'emirembe gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, omubadde bannabyabufuzi, bannaddiini, abakulembeze b'ennono, abakungu okuva mu kakiiko eddembe ly'obuntu n'abalala. Minisita w'ensonga za ssemateeka ne Sigeddamuzi Norbert Mao yabadde omugenyi omukulu ng'okwogera kwe akwesigamiza nnyo ku kwewala ebikolwa by'obususuze mu mawanga n'ekikula ky'abantu. We should stop treating distinction between and within various groups as primordial and immutable. Ategeeza nga babakanye n'omulimu ogw'okussaawo akakiiko akatabaganya emirembe n'okusonyiwagana olw'obulungi bw'eggwanga lyattu Uganda. Also has to provide leadership for the process. The body should be small, not too big. If it were left to me, 5 commissioners are enough, but maybe they will go up to 9. I personally think 1 chairperson and 4 commissioners can do. At least some of the commissioners should be from recognized victim communities, because seeing them there will give confidence to the process. Agamba nti ekiseera ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu bikomezebwe singa eggwanga lyakuganyulwa mu kutabagana okw'emirembe n'okusonyiwagana. I do believe that a new relationship can start if we build a new national consensus. Is a majority rule enough? How can we deal with the winner-take-all politics? Ategeeza nga bagenda okusinkana omukulembeze gw'eggwanga ku nsonga y'okussaawo akakiiko ak'okutabagana okw'emirembe n'okusonyiwagana abeeko byayongera okumutangaaza. Medadi Lubega Sseggona, omubaka wa Busiro East, annyonnyodde engeri eddembe ly'obuntu bwe lityobooleddwa mu ggwanga era n'awa n'amagezi ku kiyinza okukolebwa okumalawo ebikolwa ebyo. Mu maka gaffe tetulina mirembe, mu kutegeeragana zaffe ng'abantu tetulina mirembe, ne mu nsi mwe tuli tetulina mirembe. Tetulina mirembe kubanga abantu bakyalowooleza mu kwekuba, mu kwetta n'ebifaanana bwe bityo. Maria Muwangadya akulira akakiiko eddembe ly'obuntu mu ggwanga annyonnyodde obukulu bw'olunaku luno eri eggwanga. Kati olukuŋŋaana luno twaluyise tukubaganye ebirowoozo, tuteese ku nsibiiki eziriwo, tunogere wamu eddagala ku busosoze obwesigamye mu mawanga, obusosoze mu madiini, obusosoze ku kikula kyaffe ng'abantu. Era nga twebaza abo nabo basobodde okujja, ne twebaza UN family esobodde otukwatizaako nga Uganda Human Rights Commission e Uganda okulanga olunaku luno lubaawo.
era nga naffe tusaba nti ekyo kituukirire okulaba nga tulina eddembe mu Uganda. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni asiimye akakiiko eddembe ly'obuntu olw'akaweefube gwe kakola okutakabanira eddembe n'emirembe mu ggwanga era n'asuubiza bulijjo okubakwatizaako. Mubaka bw'ateesesa Minisita Robina Nabbanja nkuggala okubaganya ebirowoozo ku mirembe okubadde ku Golf Course Hotel nga kuteekeddwa ba Uganda Human Rights Commission. I consider this as a ground-breaking event for more regular, meaningful dialogues from which both government and the citizens can find solutions to challenges that afflict society. We pledge our commitment to remain engaged and supportive of your efforts. Akubiriza bannansi mu emirembe. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi akutte n'aggalira injiniya wa disitulikiti y'e Wakiso Abdulaziz ng'amulanga kubulankanya nsimbi ya Muyiwa Musolo. Raphael Magezi okuzuula bino abadde atalaaga disitulikiti y'e Wakiso ng'alondoola engeri emirimu gye gitambuzibwamu. Ebitundu Raphael Magezi akyaddeko ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso okuwuliriza ebizibu ebibaluma. Yeetabye mu lutuula lwa kansa eno era bakansala ne bamussa ku nninga bannyonnyole ku nteekateeka y'ekibuga ky'e Wakiso weetuuse kuba baasuubizibwa kutandika mu mwaka gwa 2023 nga Ntebe yali yakutandika mu mwaka guno. That Parliament did approve that Wakiso district, the entire district, be declared a city and Entebbe municipality be elevated to city status. Bakansala baloopedde minisita abamu ku bakozi ku disitulikiti eno nga bwe basussizza enguzi n'okukozesa obubi ssente y'omuwi w'omusolo ne banokolayo akulira eggombolola ya Wakiso Myuka Sylvia Nakyewine gwe babbyeko obukadde 9 ng'agenze mu kifo ekisanyukirwamu. There has been a lot of misuse of funds by the circle of that sub-county, and she has turned out to be untouchable because she uses the dirty enemy money to corrupt the system in place. In her car, her daily business, going in pork joints and bars. Bakansala okuva ku ggombolola y'e Wakiso nabo babaddewo ng'abajulizi nga basanguza omukyalo ono atwala abakozi Wakiso Alfred Malinga ensonga z'omukozi waazeegaanye. Kyokka bakansala ne bakwasa minisita ekiwandiiko ekiraga nti bazze bamwemulugunyaako. I've been here 2 months as a county. I have never received any written submission from any member of this council. I'm on my knees with a lot of tears on my heart. In the whole world of this women, we have only that I will use Mrs. Nakyewine Sylvia as the only circle that can serve. Ssentebe wa disitulikiti Wakiso Matya Lwangabwanika ategeeza nti obwavu mu bakansala bwe buboogeza ku bakozi ba gavumenti n'asaba batwalibwe babangulibwe buli omu amanye obuvunaanyizibwa bwe ne waalina okukoma. Minisita alagidde Kaawo Wakiso mu bwangwavu Muze Sylvia Nakyewine ku mulimu olwo minisitule etandike okumunoonyerezaako bazuule ekituufu. Yingini Abdulaziz akwatiddwa lwakulemererwa kunnyonnyola ssente z'enguudo kye zikoze ezibaweerezebwa. Kizawire yakusakidde eggulu lino. Webalire ddala Kizawire. Tugenda kuddamu tuwumulemu kyokka mukomawo ngenda kudda n'omubaka wa Jinja West Dr. Timothy Batuwayamu ku nsonga z'etteeka eryayisiddwa Paalamenti olunaku olw'eggulo ku kusimbuliza
ebitundu by'omubiri eby'omunda. Katunywe mu kulendo lw'amazzi n'oluvannyuma nkomyo n'ekitundu ekyokusatu tova.